Okay, ku celebrity track extra UG ogamba otya omulungi atugubira n'okutuwuliriza Josa mutuwuliriza kyokola ky'amaanyi nnyo. Olinange devotion kuweereza ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga n'ebitundu ebiriraanyeewo. Agali kwokya essaawa zino waliwo ensonga. Bruno K waliwo amawulire agagenda mu maaso essaawa zino we twogerera. Ate nateera meya w'okusimba ebijanjalo oba Mr Bean aina we yasimba ebijanjalo bitandise okumeruka. Emboozi ngitandise bwenti. Waliwo omukyala ayitibwa Dola awangalira mu kibuga eky'Emukono wano Kinyana Mpindi n'ekibuga Kampala. Omukyala ono agamba nti babadde mukwano ne mwana mulenzi Bruno Chigundu, the father of Horetheus Chigundu. Omukyalo n'agamba nti omukwano bagutambuza bulungi nnyo era baasiga ebijanjalo. Bwe twogerera essaawa zino ensigo omukulu Bruno K ze yasiga zitandise okumerukamu ebijanjalo ebya Nambaale. Ku celebrity track wenkwera amawulire gano omukyalo ono avuddeyo n'agamba nti nkooye mwana mulenzi Bruno K okulabika nti my beans abadde azikubira mu nzikiza ate bwe tufunyeemu ekivaamu ekibala ate ekintu n'akindekera. Kino ekibala kitegeeza ki? Nti mu bijanjalo bakubye nti ate mwavuddemu omwana. Essaawa zino omukyalo ono Dora agamba nti ali lubuto naye omukulu Bruno Chigundu agamba nti tamufuddeeko mu kaseera kano. Omukyalo ono Dora, omukyalo ono awangalira wali Mukono alina edduuka ly'ebyokwewunda by'abakyala era bwe twogera ku byokwewunda by'abakyala oyogera ku bizigo ebyerusa kamuwoomya kamusikangundi bibakola ebyo nga bw'olengera mu kifaananyi awo era nga bw'omulaba olabira ddala nga bizinesi ye agifaanana. Omwana Dora agamba nti Bruno K mukake kaseera essaawa zino ebijanjalo twabikubye naye kameruseemu akantu ke kaseera nange veeyo ndabirire nga bwe walabirira Horetheus Chigundu bakati nze ndi lubuto ndi tumbo. Essaawa zino Dora agamba ekisinga okumuluma. Omwana omuwala Dora agamba ekisinga okumuluma Bruno K tafuddeeyo mu kaseera kano mu bizibu byalimu omuwala byalimu ne apartment mwasula alomba bulombi. Okuva mawulire gafa geesigika galaga nti omwana ono omwana muwala Dora mu kaseera kano mu mbeera gyalimu we yeetaagira taata w'omwana ali mu lubuto taata kali munda akuze olubuto. Ekisinga omuluma Bruno K takyagenda kukuba ku nankani okuba kwoza ku munye okulabika nti omwana ali mu lubuto afuna okumamirirwa obulungi n'okufuna kufukirirwa obulungi okwekiriisa kya taata. Kitegeeza nti taata takoze mulimu gwe kumaliriza gwe yatandika. Twogera kwani? Twogera ko Bruno K. Mwana muwala ono agamba nti ne mu kaseera konna kabaddemu Bruno K abadde amusimba oluseke. Okumusimba oluseke mulimu waffe okusimba oluseke bw'otuludda ku sayidi y'abakasuku eyo okusimba oluseke okubanga omukyala omusabayo ku kasimbi mu kaseera konna. Tuliddeko ng'agamba emmotoka akataala kaaka amusabe sente z'amafuta agamba timanye renti mukyalo n'amanja sente za renti bikoze bitwegamba nti n'omusajja takomye kumamirira na kusimba bijanjalo na kungula bijanjalo ebirungi atakomye okwo asigadde ng'akola atya ng'agamba nti maama w'abaana yadde weewaawo byonna bitambula mu maaso neesiinaamu ku ssente nange kankusimba oluseke okiwulire. Omukyala n'agamba nze kenjeri gye nkiri nti n'ensigo z'omu lubuto lwange siyinza gaana kola ki kuyamba mwami wange mu kaseera kano konna akazibu. Omukyalo yagamba nali wakusirika naye lw'embeera gy'ontaddewo naye ke kaseera nange nveeyo njogere. Bw'oyogera ofa, bw'osirika ofa. Agamba ku mulundi guno Bruno K nange kamwanike afune obuvunaanyizibwa alabirire omwana we. Bruno K ye obuvunaanyizibwa yabusuulawo kuva we yamamirira ebijanjalo n'aba nga mansira okulabika nti akaana ako kayingira mu lubuto mbubuvunaanyizibwa yabusuulawo n'omukyala yamulekera olubuto. Bwe twogerera kikyala kimagulu meeru kiri lubuto era lwa myezi nga wagindaba egyo gyennyini. Ono yagamba wano mu comments mu chats zaabwe omukyala yali agamba nti ayagala mwana era kye yakola mu kaseera kano
n'aba nti amufunyisa. Lubuto n'amugamba nti kasawa yogala mwana wuuyo mukuwadde essaawa yonna bw'olaba mu kafaananyi ako nga Bruno Kigundu ali wali agangayidde ng'ate nga nakyala ali eno agamba nti wali ogamba toli aba housemaid nga naye atunudde eno ng'ekintu akikwasaganya bulungi nnyo. So essaawa yonna tujja tusuubire engeri yonna Oface Kigundu bajja kuba nga bamwongerako kaganda ke. Njaba baweereza lino eddoboozi muwulirize ku bigambo bino nga Bruno ke asimba oluseke lwa steel and tube oba pipeline oba giyite plastic tube nga agisimba mu mukyala amwagala mu kasente. Baby, obuzibu bwe nina siina wano sente sijja kulimba n'amafuta actually sirinaamo muroka nkalu ndimu kukima mwana naye sirinamu mafuta akalimi kali mu kukaaba so sikobadde okundiposinga kuneona nteredde ku kali mitwalo 10 nenonderako 10 endala kuba kati sirinamu mafuta ddateekamu mafuta ndimu kukima mwana nejjukira kati mukima ku makya nimuteekayo n'olweggulo. Yes. Mwana baby omukazi ankubira amasimu ono landlady simanyi nakyamukolera kyokka Ken mbadde mukubira mpe ku sente naye ali offline kyao. Then oli omusajja wa video we were shooting on Wednesday. I met him yesterday ne munyonyola video guy. Mwana baby ngawe nagamba bintu bino byemoroka byayingira mu upkeep like lwalyompade so balance about you can help me with like 200,000. Okay, maybe so. Because I had planned that money and it's gonna come out till when I jump Friday or can I? Because I want to send this because of that stuff in a motor I extra expenses. Man, baby, also when you I sina wano sente sijja kulimba n'amafuta actually sirinaamo muroka nkalu ndimu kukima mwana naye sirinamu mafuta akalimi kali mu kukaaba so sikobadde okundiposinga kuneona nteredde ku kali mitwalo 10 nenonderako 10 endala kuba kati sirinamu mafuta ddateekamu mafuta ndimu kukima mwana nejjukira kati mukima ku makya nimuteekayo n'olweggulo. Yes. Tova ku celebrity track nze Devotion Matovu tujja kuba tukwebisinga ku ebyo ku celebrity track weewaawo ndowooza owulidde ensonga ezo nga bwe zitambudde. Bruno ke father of Oface Kigundu agamba nti omukyala amusimbye oluseke. Kale byebyo ebisinga ku ebyo tunaabisanga mu katabo nzi sibateredde wano olowooza mbere bulungi mweraba 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 mweraba